eyafudde Jonas Wankambo nga wa myezi 3 ate munne Stella Namwango w'emyaka 5 naddusibwa mu ddwaliro ly'Emityana ng'ali mu mbeera mbi. Omuliro gwakutte ku ssaawa nga 4 ku Lwokutaano ekiro nga nnyina w'abaana Jane Nabachwa agenzeko ku dduuka. Kitegeezeddwa nti omuliro gwavudde ku kataala ka Tadooba nnyina w'abaana ke yalese mu nnyumba nga kaaka. Kando eno gye mulaba ng'ekwata ku ngoye oba ku furniture kyangu nnyo okukola ki enju yonna okugyokya. Abadduukirize bagezezaako okutaasa abaana bombi wabula Ssewankambo kati omugenzi baabwe n'atetta kumpi kufuuka kisiriiza. Namwange yawonye naye bwe bamutuusizza mu ddwaliro ly'Emityana ne bamusindika e Mulago olw'embeera gye yabaddemu nga mbi nnyo. Tukubiriza nnyo abantu basobole okulaba kino kyakulabirako, basobole okuyamba amabujja ago baleka mu nnyumba naddala obutaala obwo. Enjega we yagwiriddewo nga kitaawe w'abaana taliiwo kuba akola safaari. Nnyaawe ensisi yamuleetedde okuzirika ate naye n'addusibwa mu ddwaliro ly'e Ssekanyonyi. Poliisi y'Emityana yeekebezza omulambo n'eragira abooluganda baziike.